kati nekirala mwami Serowooza nti abaana tubawadde omukisa okusoma kye bayita artificial intelligence nti saawa eno ku Victoria University tulina free course tugenda okukola tugenda kusomesa abaana abasoma mu mutwalo twayise ekirango netugamba nti abaana abaagala okusoma AI ku bwereere jangu tukubangule tukucamuseemu mu bintu ensi egenda mu ssaawa zino agenda oganyulwa mu kino tubirizako okuguddiza ggwanga lwaki Victoria University twefuddeko nnyo okulaba nti eggwanga likyuka nga tukwatiza wamu oba oliawo gavumenti mudde erijja netwegattako naye essaawa zino twayise ekirango netugamba nti abazadde bajje batuweereza abaana tubasomese artificial intelligence nanti gwe mbadde mbuza mwana ki oyo gwe mwetaaga wa senior 4 senior 6 university senior 6 varsity oyo alina degree nga ayagala okumanya ebya AI nabo tulina segmenti yaabwe nti lwaki twagala okusomesa AI kyekintu ekiriwo ssaawa zino kyekitambula Serowooza mu mawulire essaawa zino oba oyagala kukola script yo nga bakutume mu field nga ebintu byobadde ogenda okukolako olwedde byagenzedda ku mutimbagano osobola okukola script mu sekendi ya 3 n'ogiwa mukamaawo egamba script yeruwa nakubuza script yeruwa n'ogenda ku AI n'ogigamba wandiika emboozi nga Katumba Wamala aggulawo oluguudo lw'Ennajjeera Kiwaatule naye ayogedde bino ne bino akubiriza abatuuze okukuuma oluguudo bakuuma enguudo bakoze ssente bwe ziti era abasabye bawagire gavumenti mu sekendi ya 3 egenda kukuwa script ng'ebintu byekugamba byobaddemu mu field nowa editor yoyo AI nti omuzadde alina omwana ng'abadde asoma amateeka asobola okuteekamu nti wandiika mpereza ku tteeka eryakolebwa nga omulamuzi asala omusango gwa Christopher Onyum eyatemula abaana eggaba bawansala ki era omulamuzi yawansonga ki mu sekendi ya 3 nekuwa lipoota omusango gwatandika ddi omusango gukola ddi na buli kimu ekyakolebwa gye buvuddeko omwana alina okugenda nga mu library n'abikola ebitabo ebisooka mwaga okusoma amateeka ago okusoma ennamula eyo tewalingawo AI artificial intelligence oba amagezi ag'enjawulo nga tukozesa ebyuma bakalimagezi okuwa information eyo yonna mu sekendi ezo entono omwana n'osanga omugongo gumuluma yetise ebitabo ali mu kusoma abantu batera okusoma ebintu ebimu kyova olaba nti kosi ezimu abantu bazikolanga batono nga batya okusoma ennyo abaana nga batya okusoma ennyo saawa zino otunira kosi ezimu abantu bataza okuzisoma lwakuba nti AI waali omuzadde ali mu kusoma ayagala omwana wasome obusawo nti omwana ono asobola okusoma obusawo ng'akozesa kye bayita medical technology nti asobola okulaba nti ekyenda ky'omuntu munda kifaanana bwe kiti nti bw'aba nti alina nabaana aliko ekizimba tiyeetaaga kumutwala straight wali ku muntu alina ekizimba kya nabaana ku kizimba oba kitegeera oba ekizimba ku nabaana yeetaaga kulaba kye bayita medical technology oyo content yonna kwali ku internet naye gye buvuddeko abaana bagendanga mu malwaliro ne babalaga ebintu bino nga bifaanana of course kyetaagisa okubalaga bifaanana naye technology kati abyongosezaamu nnyo nti omwana asobola n'okusoma watuukira ogenda okukiraba ng'oledda akimanyi ng'oledda amanyi nti ekitundu ky'omubiri kino kifaanana bwe kiti bwe kiba kirwadde kibeera bwe kiti bwe kiba kiramu kibeera bwe kiti oba onfuna so AI ono tugezezaako okulaba nti nga Victoria University tumutuusa eri abaana bano bagenda okutuuka okugenda mu mirimu gye bagenda okukola ng'emirimu gyabwe gibanguyira ate n'ekirala mwami Serowooza nti AI ono buli muntu amwetaaga abali mu maofiisi okukola ripooti ndaba nnyo baminisita nga bagaba speech kituufu n'olaba nga yaze n'empapula 10 n'asoma speech okumala essaawa nnamba AI esobola okukolera speech mu dakiika emu naye nga byogenda okwogera abantu bagenda biganyulwamu ate naawe wekwanguyiriza obudde n'obwongo okujjukira byonna byewawandiise ebikolera mu dakiika emu ogibuulira buwulizi njagadde ebigambo 10 ngenda kwogera ku kino ngenda kwogera ku bantu bwe bati basomyeko tebasomyeko mu bitundu bwe nekuwa buli kimu mu dakiika emu era ogenda ogisomamu buuti nga nawe olaba obudde bwewandimaze ng'otayipinga ebukutaasizza so twagala okukubiriza abazadde abali eyo mutuweereza abaana tugenda kuba tuyisa ekiranga ekisemberayo ddala okuyita abaana bano bajje basome AI woba omwana we tasomye AI nga tasomedde mu ttendekero erigenda omutendeka ogenda kuba omukoze ekizibu ky'amaanyi nnyo kubanga ensi engeri gyeddukamu mwami Serowooza n'engeri emirimu gyegikwatibwamu ennaku zino omwana alina okubanga mubugumyeko omwana alina okubanga atambudde n'omulembe oguliko tuleme kukola bintu bya mirembe gya myaka 4 emabega ate nga tubikolera mu mulembe gwe bayita Gen Z
nga twekwasa education system tulina okusomesa omwana mu ngeri emyaka gyalimu tuleme kukola bintu bya myaka 5 nga tubisomesa abantu bali mu myaka 10-18 bebayita ba Gen Z kubanga tulina okubakolera ebintu ba Gen Z balina okulaba mu myaka 2 okujja ejijja mu maaso so nsuubira omuzadde ali eyo wandibadde okkiriza omwana wo n'agenda mu ttendekero nga lina artificial intelligence nga digital tayagala okusoma katugambe kati ffe ng'abali mu mawulire wali abaagala engineering wali abaagala amateeka waliwo abaagala ebyenfuna ffenna twetaaga okusoma AI oba kiina kubeera limited netugamba abali mu media mwetaagamu ka AI mwabali mu byamateeka mwetaagamu oba ffenna mwami Serwoza ffenna tulina okusoma AI lwaki AI talina busosoze nti ono yalina okubusoma ono talina kubusoma nedda ffenna AI tumwetaaga waliwo AI w'ebyamaguzi ng'agenda kukuyambako okumanya ebyamaguzi egye bitambulamu waliwo AI w'amateeka waliwo AI w'amawulire nti waliwo omukyalo omu alaika ali mu nsi ya India alina radio tekuliko na muntu agikolako talina muntu talinako mukozi talina sakamawulire agasoma naye nga AI ekikola yasetinga radio eweereza amawulire neweereza ebyemizannyo nekola show number nenga tewali muntu mu radio AI bina yebikola omusawo saawa zino ali India asobola okulagirira omusawo wano n'alongoosa omuntu n'awona nga tomugulidde tiketi oba kutikka mulwadde agende aba muleete wano biotechnology nti saawa zino technology watuuse buli muntu amwetaaga abali mu mateeka omulamuzi asobola okukola judgment ng'akozesa amateeka emisango judgment ezaakolebwa emyaka nga 10 emabega ku musango gwalimu ng'akozesa AI so AI buli muntu amwetaaga era ekisinga ddala obukulu mwami Serwoza nti ensi emisinde gyeri mu kudduka omuntu atamanyi AI ogenda kulaba nga olina ekikubulako wadde wasoma fe abaasomye edda balina zi masters netutasomera mu biseera bya AI twerabanga fe abakola omulimu omunene naye ate twetaaga kubugumyamu era buto wadde obiina lwaki nti AI engeri gyali mu kukyukamu akula n'omulembe buli kiseera abantu abatandika AI katwalo AI zisoba mu 100 naye AI zino zikola ebintu ebyenjawulo omuntu atamanyi nti osobola okukola project number mwami Serwoza nga bayagadde okukola show proposal ojiwe engineer osobola ogikolera mu dakiika 3 engineer yagitulamu n'akuwa show wano n'okola nenga okoseza AI imuyina kino munagamba ekintu kino kikoledde ebbanga ki nze nomugamba nkikoledde emyaka 5 nenga wakava ku university lwaki nti AI etuyambyeko okugonza emirimu gye tukola emirimu gino gye tukola oluusi gikwetaagisa obudde buwanvu okutayipinga mukama wo naakusaba lipooti nagamba nkukolera lipooti ku kintu kino noonoonyereza ebintu bingi naye nga wandikoseza AI nekuyambako okugonzaamu ebimu abantu abakukola ma office nga buli ssaawa weetaaga okukola alipoota AI esobola okukolera lipooti ng'ogiwa buwa ekintu kyoyagala document gye bakuwadde okukolamu lipooti n'ogiteeka mu AI n'egifunza kyebayita summary n'ekuwa summary olina akatabo kalamba ka page 4 n'ekuwamu page 2 bana bakola komiti ya parliament bakola bangayo n'otula essaawa 6 okukwata ekiwandiiko ekigamba summarize budget ne kusamala ngamba nti Ministry of Education egenda funa obutabalika mu 6 n'obuwumbi 6 naye ina gap ya kawumbi kamu ne kuwa buli kimu mu dakiika ezitasoba wansi wa 10 oba ekiwandiiko kinene oba 5 naye luli nga weetaaga okutuula ku kompyuta y'omwezi mulamba obuzibu bujira bwe buno mwami Serwoza nti we tugenda mu maaso awo abantu bagenda kubulwa emirimu muna Uganda ndaba emirimu gigenda kiki ekiyitwala emirimu muna Uganda ndaba njagala okufumitiza mwami Serwoza nti mwami Bucha nampeereddwa ekiwandiiko kya peegi 2000 baŋŋambye nti summarizing nene nsaba weeks 2 osobola okukisomamu nkitemeeteme nkiteeke ku peegi ze baagala mwami Joseph Serwoza tuli mu mulimu gwe gumu ye bakimuwadde akitadde mu AI akifulumiza mu ssaawa emu osaba weeks 2 nsabye weeks 2 ani bagenda okuwa omulimu essaawa emu ani agonza emirimu kwogwo omulimu
siye gwe kitegeeza gye buva ne gye budda mukama wajja kulaba nga gwe tokyazza nsimbi ku mulimu wabula otwala budde omalawo resources abantu abali mu kuteeka ssente mu AI be bamanyi ensi wegenda okutambula nti gye buva ne gye budda omuntu oyo ajja kubeera kye bayita omuzungu kyayita efficient nti akosa tekinologi okukola ebintu ebimu ate ne biggwa n'okusomesa kwennyininyini abasomesa balina okuyiga AI okulaba nti nno emitimbagano gye baliko basobola okusomesezaako nga bakozesa AI waliwo tekinologi gwe bayita hologram abazungu bamukozesa nnyo nti serowooza ojja wano n'okola program ne bagirikodinga ne tukuteeka ku hologram n'obanga aliwo ekiseera ekyo ng'abantu bakola bakona amaaso go naye nga toliiwo nga kuno kumpewo ng'oyogera ng'abantu balowooza oli live nga n'omuntu ali mu studio alowooza oli live naye nga toliiwo eyo ensi weeraga nti twetaaga okuteekateeka abaana okulaba nti no batambula n'ensi nga bwetambula tuleme kubateekateeka nga tubalaga nti nno omuntu olina kusooka kusoma nnyo bitabo bingi okukola ensimbi walundi gye baŋŋamba bazi kusoma omuyimbi omu najja n'akola sho naye nga taliiwo n'agenda eyo ensi weeraga kati mwami serowooza bwoba ekintu ekyo bakiwulirako kitegeeza nti engeri gyetukwatamu ebintu tulina okubikola nga tulaba ensi eragawa tulina okubala omuzungu waaba tuli mu maaso emyaka 15 oba 2 abazungu balina kye bayita future museums wali mu Africa oyinza ginonya nekubula naye naleko mu nsi ya Russia nga batulaga balina ebintu byagenda okukola emyaka 2 mu maaso naye nga olwedde balina sample zaabyo kati ngagamba eno emmotoka ejja kufuluma mu mwaka gwa 2028 ejja kubeera na kino na kino egenda kuba tekosa mafuta egenda kuba tekosa masanyalaze egenda kuba ekosa sola naye nga mmotoka ne bakulaga nti nno n'ennyonyi ejja kuba etwala abantu omutwalo gumu naye nga nnyonyi so tukyalinayo ku ssuubi ey'okubeerako ne kafeero ku stage eri wamala ku stage na performing kikyasoboka lwaki nti abaana abazungu buli lunaku balowooza ebintu ebyenjawulo nti mwami serowooza osobola okulaba omuntu ayogera ku intaneti naye nga tabangako ku nsi kale nzikiriza tuwumuliremu ku wano tukyalina omukulu Julius Buchana twogera ku ngeri gy'osobola okukozesaamu tekinologiya okubaako by'okyusa n'obulamu bwo naye nga kino kinasinziira biki by'osomye era osomeddewa tugenda ku kitundu ekiddako tugenda tunuulira mikisa ki gy'osobola okukozesa n'okusingira ddala okozesa emitimbagano X, Facebook, TikTok, YouTube ne walala okubaako ky'okyusa mu bulamu bwo n'ennyingizaayo tumulemu katonda tukomawo